Yeyo sibi akuzanyazanya kati nade mpakanya kino kye batugamba kubene suti y'abazungu bwe tujjamu ebyaffe ebya Afrika lwakuba twaleseemu ekanzu ne gomesi ekyo kyo nasanyuse nnyo mu maaso ebijagenda tugaziya naye kingana okulukiziganya na lwamangu nti abakulu bano bajja kulwonoona ate batandika okulukolamu ebintu bye tutaagala ate nga olubugo lwaffe lwa kitiibwa. So mwasazeewo ennyambala? Ennyambala twasazeewo masuuti n'abakyala, waliwo amasuuti g'abakyala ne sikaati zaabwe eza ofiisi ezitegerekeka n'ebiteeteeyi nga waliwo ebiteeteeyi ng'okiraba kya evening wear naye ng'oli atuuse nakyo kati palamenti bwetu bwebadde olya n'ensendera ze bikola agenda neyeesiba akantu ke ng'alina akumpi kati ng'olunaku lwa valentine n'ayagala agikwatire mu palamenti n'abalagako kakati etteeka lyadde liremesa ebyo oli bw'ajja okuteesa muleke ateese obuzibu bwabadde kubanga badde bw'ensonga endala kati twadde ensonga weziri naye awo kitwadde tukola twadde tutereeza amateeka gatufuga kuba amateeka bwe gatufuga kyemudembuza kiri ekigambo kigambe rules of procedure kati rules of procedure bakyogera nnyo ge mateeka agafuga okuteesa mu paalamenti ne si kuteesa kokka naye kasi oyingira ekizimbe kya paalamenti amateeka agakufuga kubanga amateeka gakukwata kasi oyingira bw'oyingira bwoti mu paalamenti bwaliwo amateeka gaawo bakuga nti bino byoba okwagenderako okusobola okukuuma ekitiibwa kya paalamenti kakati ge twabaddeko etteeka liga nti buli paalamenti kati eno ya 11 paalamenti baziwa ennamba buli paalamenti yeekolera amateeka gaayo kati ng'agamba nga bakomishona tubalonda tutya tulonda tutya lead of opposition ey'emirimu gye gyegiriwa buli paalamenti waliyo etteeka ekkulu lya Parliamentary Administration Act naye kakati bwe mulitulamu nga mukolamu obuteeka obutono obutambuza kigambo kijjeyo obuliikiriza liri kugamba bwali kaleme kukola kintu ng'aga ntya saategeera bulungi temwannyonnyonnyola tukunnyonnyola wano ti wano bw'oba katikati kuba ekyokulaba bw'oba onooyimirira okuteesa okola bw'oti towanika mukono mu paalamenti towanika mikono oyimirira buyimirizi bw'oyimirira speaker ye eriiso lye ne likulaba catching the eye of the speaker kakati tojja kulya mu paalamenti tukuba ngalo bw'oba oyina ekikusanyusiza okuba ntebe bwoti oba ne wansi kugulu kuno tokuba ngalo waliwo ebintu ng'olaba enteesa waliwo ekibuzeemu ekyetaagisa tebikwataganye bulungi waliwo kyebayita n'oyimirira ku procedure nobaga nti bannange speaker waliwo ekitatambula bulungi mu paalamenti essaawa eyo omuntu ayingidde wano bambadde oyo ate bw'ayambala obubi ebeera order kati ebeera order oga nti mbwanika ono nga ndabye ekizimbye ndabona alina zaake alinga alina byakuta exactly kakati awo speaker ebeera order order of procedure order ebeera eri procedure ekwatagana bino bye muteesaako ku lunaku mu kiseera ekyo point of order yeeyo ng'omuntu alina byakola tebikwataganye n'ateekateeka order oba byayogera tuli ku budget ate aleese byewaffe naga nti ate oluguudo lwa saidi eri nti ate olwewaffe kakati ekyo tekiri mu order ekyo tekiba mukakati kati byetubadde twogerako nti bw'oba onookitambulyamu okola bwoti okwambala amaanyi ga speaker genkanawa okwambala kwaze wasoba lulo procedure okwambala kakati mwabaddeko kuli tulina akawaayiro akakokwambala ekigambo kyenjiri edingi yakyo njakifuna ekya ataya gamba kiri wansi w'ekigambo kiri ekinene kye bayita decorum okukuuma ekitiibwa kya paalamenti
ekitiibwa kya parliament kati mukuuma ekitiibwa mulimu conduct yo mulimu enyambala yo mulimu gamba byokola kubanga parliament ekitiibwa kyayo bakirabira kuggwe kakati ge mateeka ge twadde tuyitamu engeri weegali already naye twadde tugongeramu prime minister bwajja aweebwa budde bwenkanawa tusobole okubuuza ebibuuzo bya bannayuganda katukome tuserengete mu ebyasabiddwa 88.8 CBS 88.8 CBS FM. Omwaka guno mwaka gwa byanjigiriza n'olwekyo omuzadde totangatanga. Mount St. Henry's High School Mukono ly'essomero lyokka erisomesa omwana n'afulumanga ajjudde empisa, okutya Katonda, obuyiiya, amagezi, okweyimirizaawo. Tutunuulidde nnyo okukyusa mindset y'omwana atuukane n'omutindo gw'ensinga bwe guli kati. Mount St. Henry's High School Mukono lisangibwa kilomita 6 ku luguudo oludda e Bugerere. Abasomesa batendeke basomesa arts ne sciences, ssomero lya O ne A level lya bawala n'abalenzi, ab'ekisulo n'abaveewaka bonna tubaaniriza. Leeta omwana ku Mount St. Henry's High School Mukono abangulwe ku mutindo. Okumanya ebisingawo noti 784 13 67 11 oba noti 7 noti 8 92 noti 7 ne noti 393 11 44 44. Mount St. Henry's High School Mukono ly'essomero lyokka erigenda okuwa omwana wo ebiseera eby'omu maaso ebitangaavu. Mount St. Henry's High School Mukono, aspiration for excellency. Abantu bayeyeza ebintu naye bannange Big Pig Extra Booster alemedde ku mutindo. Kyekirungo kyokka ekitaboola by'olunda ne bw'oba olunda nkoko oba mbizi oba kiki. Big Pig Extra Booster akola omulimu gwa ttendo mu kukuza amangu n'okulabirira obulungi bye tulunda nga tebirwalalwala ne bifuna ennyama eyegasa nga byeyagaza w'olundira tewawunya wamma n'ofuna amagoba 10 ku 10. Abalunzi b'enkoko ndooza mukyerabiddeko kati nno buli lw'otabula emmere gy'oliisa kakasa nti otabudde mu Big Pig Extra Booster paketi 2 mu kilo 10. Ate oba ne bw'oba otaddemu akalungo konna musange mu Container Village ku Juba Plaza edduuka namba B008 oba mu maduuka g'ebyobulunzi. Essimu 0759 314 Big Pig Extra Booster yeyekka. Alo sebo, ono ye musawo w'enkoko. Yes sebo. Ezange ziyongobera tezaagala kulya nafuna fuzo nazikoze. Nedda mulunzi toba na kutya. Enkoko zo zeetaaga vitamini owa Eva Supervit. Aziyamba okudda mangu engulu n'okufuna amaanyi mu mubiri. Ne zirya bulungi n'okunywa ekizireetera okukula amangu. Ez'ennyama ne zigejja, ez'amagi ne zikubiikira. Eva Supervit atabulwa mu mazzi ge zinywa. Akola ne mu bulunzi obulala si mu nkoko zokka. Eva Supervit musange mu Eva Victory Limited ku Genesis Plaza Container Village okuliraana ebiwologoma ne mu maduuka agatunda ebyobulunzi. Ebisingawo okuba ku 0703 13 89 62. Bw'otabaawo njawulo tuukirira omusawo w'ebisolo. Onoonya akatambula ka wiikendi. Kino kyeyongeredde ddala okubeera ekyangu ng'osoma olupapula oluganzi lw'amawulire olwa weekend, The Saturday and Sunday Monitor. Era nga kati osobola okuzifuna ku matondero g'amafuta gonna ne supermarket ezikuli okumpi okwetoola eggwanga lyonna. Kituufu nnyo. Weefuna ekopi y'olwaleero ku shillings 12 zokka osigale nga weekumidde mu kumanya n'amawulire agakagwawo, features, okosako emboozi ezo ez'enjawulo ez'amakulu gy'oli. Kati togakkiriza kuyitako. Nyumirwa okusoma amawulire ga weekend awo wennyini w'ogeetaagidde. Daily Monitor. Truth every day. 88 katonyeze 8. Palamenti yaffe etuteseza ebituluma buli lwa 6 okuva ku ssaawa 4 paka ku ssaawa 6. Eddoboozi ly'omuntu wa bulijjo. Palamenti yaffe ekutuusibwako Lweza Crazy abakolera amategula ga buli kika nga mawangaazi basangibwa Lweza ku lw'entebe. Lweza Crazy. Essimu noti 779 655 664 nga bali wamu ne Eva Supervit, vitamini eyamba enkoko zo na buli ky'olunda okufuna amaanyi mubiri n'oganyulwa bulungi mu bulunzi. Asangibwa mu Eva Victory Limited ku Genesis Plaza Container Village ne mu maduuka g'ebyobulunzi. Eddakiika ziri 19 zokka ezibulayo ku essaawa 5. Olina engoye, bulangiti, bed cover, ziddugala, zaaguba, zirimu amasanda, zaayika mu bwino oba amabala. Obonaabona n'okwoza engoye nga tolina budde bwoza.
bannaffe bano bazze n'okulaba kuyita same day laundry service bali wano mukono tuzza okuyamba twoza ne tugolola tukuleetera engoye zo mu makaago oba ku mulimu booza bo tebaliiko nti ate bali wala booza ne bagolola ne baleeta engoye zo awo oli woosula oba ku mulimu gwo tuwoza n'okugola amasuuti g'abaami banga nti bino bye bakola aba same day laundry service bino bye bakola tuwoza amasuuti g'abaami n'abakyala bed cover ne blanket amagomesi n'ebitambula bya gomesi party dress ebikooyi amasuuka ekkanzu engoye z'abaana empale saati n'ebirala bingi engoye tuzooza ne tuzikuddiza ku lunaku lumu kye baba bayita same day n'obabuuza muzooza mutya ne baddamu tukozesa ebyuma ne tekinologiya ow'omulembe era tulina n'obukugu buyitirivu okukoza engoye ate tetuseera musangibwawa tusangibwa mukono ku town ku Butebe maaso ga Central Bank mwine simu ye eri 07 7 8 4 07 4 7 5 8 same day laundry service tukulinze kyekikutawanya amasanyalaze oli mutuufu batuseera amasanyalaze bannaffe baleese solar power balina kalonda alina akwatagana ne solar balina battery ya solar empya esookedde ddala mu Uganda eyitibwa super capacitor ng'ewangala emyaka 45 beddu myaka 45 balina offer eri abamasomero agatandise kati balina offer eri amalwaliro bagambye olina ayagala n'ebitongole birala byonna abamabanka bana ba solar power balina solar power ewanga emyaka 45 beddu capacitor bagita super capacitor ewanga emyaka 45 beddu era amasanze gabe galina single phase 3 phase ku bei entono balina kamera kika kya kalavu eziraba ebifaananyi ekyakala mu nzikiza bakuwa sola amataala 4 ku 9,000 sola okuli TV 75 kale beeyune one bill z'amasanyalaze solar power balinga ne wawanike Masaka bakyaliyo Masaka City ku kizimbe kya Haji Mpuuga ate ne bajja room number 7 kati e Kampala basenguse basangibwa ku hoteli ya mulembe nnyo eyitibwa G1 Hotel we basanjango ejjo kisanga ku Lubaga Road kweri kati we bazze naye oba obuze era enkola ya mulembe okuba essimu 0758 15 19 14 Chane Honorable Abedi Bwani ku Mugalatia akyali okulaba nti atembetesa tubadde Honorable twogera ku ebyokwambala mwa Parliament bayisizza naye kunaku leero wabaddeko kitwetaaga gwera abadde mutangaze abantu babene baganya okwogera ku size kamwe kamalize kali aka dress code ngendeko dress code era kya kitwayogedde olwokuba twakyusa nti osobola okuteesa mu Parliament ng'oli ku mutimbagano onyiza okubeera eka naye nga ndi mu Parliament ne tusaba teeka ne liga nti era bw'oba oli ku mutimbagano nga toli munda mu kizimbe oteeka okuba ng'oyambadde bulungi era ng'ali mu Parliament tuleme omuntu aleme okuteekebwa ku kifaananyi nga ateesa nga ate ali mu mpale nyimpi ali mu vest waliwo omwe yalabikako ku mutimbagano nga mawano buwano naye nga ateesa mu Parliament nga mbaka wa Parliament olina ateesa ng'ali ku buliri yeebasibwa kakati twataddewo etteeka eri kukaka okwambala obulungi ng'oline ku mutimbagano era ekirala sebo nga nzize ku ekyo kyoyogedde mwaganya ababaka okwogera ku kati president osobola okumwogerako ekigambo kiri conduct neeyisaayi kakati mulimu osobola okumwogerako ku floor ya Parliament naye bwe kiba kikwata ku neeyisaayi ngezaawo okunoonya ekigambo kituufu mu Luganda etteeka lyagambye nti
oteekwa kukiteeka mu motion kiyita mu motion kwegamba motion motion kiba kitegeeza nti okusooka ekintu ekyo okukiteeka kukikubaganyako ebirowoozo okireeta mu motion oba oyina bwayire era bwoyiseemu nga tojja buzi n'otomera motion ezisinga zibeera mpandiike bwetabeera mpandiike no motion without notice era naye oyina akawaayiro sipiika yamala ate okolaki okugikkiriza kati kiba kitegeeza nti okuteesa ku conduct ku mpisa neeyisa ya pulezidenti si yekka eya sipiika ey'abajaji bajustice abo n'MMP yennyini ng'oyagala kwogera ku neeyisa oba empisa etteeka era ligamba oteekwa kukiteeka mu buwandiike olw'okuba oba ogenda kukwata ku muntu yennyini ku muntu oyo gw'oyogerako ndowooza ekigendererwa oleme kufubutuka bufubutusi okuba ayinza okwonoona mu luzungu tugiyita character dignity omuntu oyinza okumwonoona ng'okyamuse bukyamusi bagezaawo okugyawo kuno okuteesa ku muntu ng'okyamuse bantu nnyo ate okukyamuka kubeera wati okwalaba kwavaamu n'ebikonde nga toyinza ogaa tekukyamuka kikonde tewakiraba nga kinyo wano nali nzizeewo emirundi mingi nonga nti wanika awo wootuula olwaleero tuula wali era ngenda bugenzi naye mu palamenti ekyo kakimanyi notukyamusa nga nti mukulu medina nga nti nve wali ngende wali ntule wali kikonde ne kivuga kakati kibagezaako okukugira wano toyogera ku medi medi kondakiti ye ng'omuntu okugjako nga kintu wakilambise bulungi pulezidenti kati twayongedde mu bwongezi linnya lya pulezidenti lwakuba eno public erowooza nti etteeka twalikolere lyabaddewo liga nti toyogera ku neeyisa conduct ya MP ya speaker ya deputy speaker ya bajustice abalamuzi katwayongeddemu ne president biri baddewo ani yakirese ekyo sijukira yakirese sijukira abakirese noza bana abantu bagenda mu kakiiko twatekawo akakiiko akanoonyereza temutugaliddeeyo sakiriziganya bulungi nabo olwokuba pulezidenti ebintu bingi byetololera kubo okwawukanako nabali ababaddewo byetolera ku president nti abantu bali kebagezezako okujjayo ate kakati muteekawo batya bano abalala tebogerwako ate nga fountain of honor yetumwogerako naye buli ye yaweebwa amaanyi agakolaki agasinga kati twali badde tumwogera ne ekyenjagala era okutegeeza nti etteeka terinayitira ddala tukyali mu biro freedom of speech gwekyali mu dipi mwabitambuzanga nyeebi kakati nayinza endowooza nti by member of parliament okuba ku fulo ya parliament bakugaana okwogera ku neeyisa ya president n'abalala bonna ndowooza tekyetagisa bakugamba okikole mu motion birowoozo byo oba obiwandiise oba ogenda kubyogera naye akuwa olukusa obiteeka okubyogera ate abeera sipiika kiba kitegeeza nti osobola okubeera n'ekirowoozo kyekyo ate sipiika n'atakola ki n'atakuwa kakati kiba sipiika nga kati nga sipiika omusuubira okuwa bwanika motion okukkiriza bwanika motion kucriticizinga egenda kwogera bubi ku president wa buli omu alina ekibiina alina ekibiina ate naguli mulimo bonomala gatawanya mukamawo enkeera agambe abantu be nti bakubira akalulu kakati kyobona nti akakawaayiro
fe abamu tulowooza nti kayinza okuddibwamu wali nga tumaliriza ne tusaba nti kano akawaayiro kano ketwataddemu kagibwemu abantu babeere n'eddembe bamemba ba parliament babeere n'eddembe oba bwanika nyine neeyisa gye seeyisizamu bulungi oli ayimuke ng'asobola okugaa nti bwanika eno enkolayo entambuzayo eno si ntuufu naye okukugira ndowooza nti kunze tekyabadde kituufu naye twateeseza n'ebintu ebirala bingi ebyo ndowooza byebikulu ebikwata ku public sofa ne luteeka lirimu obuwayiro bungi nnyo ndowooza bugenda ne mu 2 naye kati tukyalitambuza tetunalimaliriza bulungi tetunalimaliriza busuka kyole mu 2 buli obuwayiro 241 bwe tutunuulidde naye nga waliwo awagamba ko njekibuuza bajja kibuuza nnyo kino bono yeebe wamagye kibuuze Sebunye kibuuze Bamani sibalaba naye ate njagala ennyo gyoliwo Miriam Goals model namba 16 na Peace and Justice obwenkanya n'emirembe kati omuntu omugana okwogera amanyi Abamerika be balina ndowooza bagiyita First Amendment erimu eyo free speech eyo eggwanga okubanga abantu tuteekamu obuwayiro era ako nsuubira wateeka okubeerayo omuntu ajja okugenda mu Constitution Court akufune interpretation kuba ndabanga akakwata ku ssemateeka eddembe ly'omuntu ono okwogera ndaba akawaayiro ako ekibi tetunafuna muloyo omukujja wano yali tutaputidde kalinganga akakwata ku ssemateeka okulemesa abantu baffe okwogera kuba memba wa palamenti mu floor ya palamenti wali badde oteeka okwogera ku nsonga yonna ku nsonga yonna naye okugaa nti omala giwandiika oweebwa olukusa olugiteeka olugyogerako bw'obulyanga ekigambo motion kitegeeza omala kuweebwa lukusa okugyogerako motion kyetegeeza motion tosobola kuva buvyeri nakino kyebagaa nti motion without notice era speaker amala kuwa lukusa kuba asobola okuwuliriza nagaa nti ekyo kyoyogedde tekyetaagisa motion without notice kakati wana eddembe ery'okwogera naddala ku nsonga zino enkulu ndaba baba balikendeezezza wayinza okubaawo agenda mu kooti n'ayagala kooti etapute kuba abulamuzi batekukwogerwako neeyisa bamemba ba palamenti naffe ndaba akawaayiro ako kalinganga akakugira nti zebwani kasobola kwogera ku memba wa palamenti mulala neeyisaayo nalibadde ekitongole ky'ebyobulamu kitegeeza bannayuganda era ng'ekitongole ky'ebyobulamu n'abakulembeze bwabalukawo mu ggwanga era ng'ekitongole ky'ebyobulamu n'abakulembeze mu disitulikiti ekirwadde gye kyabalukawo bakola buli ekisoboka okulaba ng'obulwadde bwa mpox tebusaasaana. obubonero obulaga nti omuntu akwatiddwa obulwadde bwa mpox mulimu okubutuka omubiri gwonna, okufuna omusujja, okulumwa omutwe, okuggwaamu amaanyi, okufuna amabwa mu mimiro, ennyindo okuzibikira wamu n'okukolola. tusobola okwewala obulwadde buno nga twewala okuliraana abo abalina obubonero oba abalwadde. twewala okugabana n'okukozesa ebintu bye bimu omuli ebikopo, amasowaani, ebyokwebikka, amasimu n'abantu abateeberezebwa okuba n'obulwadde buno. twewale okulya oba okuliraana ebisolo ebimanyiddwa nti bye bitambuza obulwadde buno okugeza ng'emmese n'enkima. twewale okulya ebisolo ebirabika nga birwadde oba ebifudde, sinakindi tusobola okugemebwa ne tutakwatibwa bulwadde buno. obulwadde bwa mpox bujjanjabwa era mu bbanga lya mwezi gumu buba buwonye bulungi, naye buyinza okuba obw'omutawaana naddala eri abaana abato, abakyala ab'embuto n'abantu abalina endwadde ez'olukonvuba. okumanya ebisingawo n'okuyambibwa tuukirira eddwaliro lyonna erikuli okumpi oba kubira ekitongole ky'ebyobulamu ku ssimu etali yakusasulira 0800 100 066 oba weereza obubaka bwa SMS obw'obwereere ku 85 noti.
ennyanda kati eri ku mutimbagano gwa ipepa nga tukuwa amawulire ag'enjawulo ag'ebyemizannyo n'ag'akagwago wonna bw'oli ku muwendo ogukyasinza okubeera ogwa wansi kati weekuumire mu kumanya n'amawulire ag'enjawulo ag'ebyemizannyo agakuno n'ag'ebweru ng'omupiira tennis ebikonde emisinde mu bunabyalo otoracing n'ebirala bingi kati kyali ya ipepa.nation.africa/ug okumanya ebisingawo obaweereza obako ba whatsapp ku noti 781 olwosasula shillings 5 buli wiiki shillings 12 buli mwezi shillings 8 okumala emyezi 3 omutwalo gw'omwezi 3 ekitundu ky'omwaka oba emitwalo 26 okumala omwaka mulamba ennyanda ekutuusibwako Monte Publications Limited. okweterekera fenna buli omu alina engeri gy'aterekamu akasente ke waliwo ffe abazitereka munda mu faliso mu kabookisi abazisimira mu ttaka n'abalala mu sitookisi naye era mu byonna buli omu alina ky'aterekera kankwanjulire NSSF Smart Life Flex Plan ekusobozesa okweterekera akasente okutuukiriza ebigendererwa bye ebitonotono wamu n'ebyo ebineneko tandika n'obusente obutono ddala siringi 5,000 zokka nyumirwa amagoba amangi ddala aga buli lunaku okutereka wamu n'okugyayo sente zo mu ngeri etakukaluubiriza awatali kutanzibwa okuva ku nkola eno era ng'osobola okugivaako wonna weeyagalira weewandiise leero ng'okozesa app yaffe eya NSSF Go oba genda ku ttabi lya NSSF erikuli okumpi okutandika olugendo luno olw'okweterekera tukyalire ku mutimbagano gwa nssfug.org oba tukubire ku noti 8 okumanya ebisingawo amateeka n'obukwakkulizo bigobera NSSF, a better life. abalunzi b'enkoko tubeebaza naye amagoba temufuna matono nnyo olw'obuseere bw'emmere y'enkoko kati okufunamu nkwanjulira akalungo masala broiler concentrate kali mu bbeeyi nsaamusaamu ng'ate kakuza mangu enkoko ate nga n'omutindo gwa waggulu ddala omwezi gumu enkoko ng'otwala mu katale gwe toyagala nkoko efuna omuwulo ogwegasa mu kiseera ekitono bwe kityo abasuubuzi masala broiler concentrate mumusange ku container village Juba Plaza room B008 ate gw'omulunzi masala broiler concentrate musange maduuka gonna ageesigika agatunda ebyobulunzi wonna mu ggwanga ebisingawo okuva ku 0753563772 buli lw'oliisa enkoko emmere nga ya buseere kisala magoba ago n'olwekyo weekwate masala broiler concentrate. Ku mulembe guno abantu bazimba mu ngeri eya sambala n'ebizimbisibwa ebitali bya mutindo by'ebizimbe ebigwa ne bitta abantu buli kaseera Lweza Clays fefeka balina ebintu ebigumu okuzaama ebyokuzimbisa n'okusereka ebiva mu bbumba eryaffe eryawano amategula max pans olumooli partition blocks floor tiles n'ebirala bingi tusange ku Entebbe Road mailo 7 zokka essimu noti 779 655 664 Lweza Clays 88 katonyeze munana CBS FM eddakiika zino ziri erimu yokebula yokwera essaawa 5 Parliament yaffe nga gye muli eyo mubula kuba tutaddeko omukutu guno essimu eri 032 3 233 oba 032 3 abakyala 032 3 munana abakyala mumukisa nabo bateeseeko 032 abakyala 3 abakyala mabibi mbaleke balina batusobaka tuli ku ensonga zibadde mu parliament wajje batunuulidde so ensonga y'okuteesa ku byokwambala etteeka litambula nti bagatera kwogera ku wasemujyadasemuji lwasituka amaliza mu State House 7 kataha kira kataba yade semuji jamunonyako mubuzi kati bakumaze bagezaako kumusiba miguwa bagezaako ebyo byange si byo apede semuji uze mukyaza ne bya muzikira sera muzikira nana bagatekawe teka ndoza kyo bamumaze kinakate kudamu kwogera ku bigambo bino honorable Abedi tutalantuke tugwe ku ekibiina muwoli kya National Unity Platform sabiti wudi kyalonze lawyer Elias Nalukoola Luyimbazi akikwatire bendera ekawempe mpundo kwenda kuddawo ugize ekifo ekyo kyajja anabwambula gyekimu emyezi 7 kunda kuliwunga Machi 13 Machi 13 nomination nja kulerawo nga 2
Yes, tujja kugenda kijja kunoonya nti ekibiina kino National Unity Platform kyalonze Erias Luimbazi Nalukoola okuba nti akwata bendera y'ekibiina kyo ekya National Unity Platform. Baataddewo enkola empya kibayise public debate. Naye eggwanga lyagala kumanya waliyo enyo mbeera wakimuyita internal democracy. Public debate internal democracy. Mbeera nyo ne mukwano gwange nawe tubategeere nina protest vote kyeki ekyo nakyo njanyumira ebintu bisatu. Internal democracy bwati bwatandika mu bibiina era munamutambuza paka mu kulonda kujja kuwerebwa 16 January ekikola onyonyo abantu bembaganya buganya protest vote kitegeeza ki abe esebo obuzize ebibuzo bikulu atoje ebigambo ebikulu kuba bye biriwo ennaku zino bye biriwo ebiriko ebigambo protest vote kyaze naye omuntu waffe weri ekimwanyi yebuuza twogera ku kiki ekisooka internal democracy process nange nabbigatta wamu njagala kuyozayoza mukulu Nalukoola olw'okufuna kaadi ey'ekibiina kansuubire nti bannakawempe ye gwe baagala kati ekyo kiba kirala kaadi y'ekibiina okuwa kaadi kirala n'abalonzi okuwa akalulu kirala. Luli twagaba kaadi 384 ku MP ne batulondako 57 mwagaba meka kaadi 384 kaadi z'obwemupi ezamu mwalondako meka 57 kati ekitegeeza nti kaadi yokka temala kakati mukulu Nalukoola ayina okukola kumatiza eri abantu nti yeye akola abalonzi abalonzi bananyini buyinza oyizo singa yali kaadi bukaadi singa tulina 384 mu parliament ne muli bameka atuli 57 308 kaadi gwe kulula batemala kaadi kitundu kitono nnyo ate abalonzi bagezi wadde Nalukoola kyemusaasirako nti agenza okujja nga ba MP ba NUP ne bakansala ba NUP bawo obululu bamaze dde okutunda NUP kyeki kati ate abiri yeta zabiri mugumu sigada zabiri mugumu abadde ayola buyozi naye olwokuba zeenu nga bamaze okutunulira bana abaliwo bakola kati kyasobola bagenda muno bagavuga nti banezize ndi tuli ba NUP singa ba NUP kwata mu musawo nga 5 gakoze Nalukoola kibadde kigenda mwanguyira balitegedde nti mpisa y'abakulembeze ba NUP okukola nga kati ekibadde kigenda mwanguyira naye obuziza internal democracy engeri gye balonzemu Nalukoola process gyentunulidde ekizibu ky'ekibiina kyaffe ekya NUP tekirina constitution tekirina byekigoberera kati omuntu bwaba talina kyagoberera bw'oba togenda nga wavudde ekango nga ndigenda ku CBS nene bakola nga ofuluma oba ogenda wonna oli asobola okutwala wayagala kakati kino ekya debate kyalibadde kirungi internal process kya debate kyalibadde kirungi nga kigwa mu party constitution naye NUP kyekibiina ekitalina constitution. Waliwo constitution eya Kibalama twagisaba naye nzibu nayo okufuna eya Kibalama. Waliwo constitution eya Lewis Rubongoya ye gye yagenda mu electoral commission n'akyusa ye ng'omuntu. Waliwo constitution ya Kibalama eya NUP eri enkadde David Lewis Rubongoya n'agenda n'ateekayo empya electoral commission naye egirina. Ate gw'omwogamba tulina constitution. Ate gw'omwogamba anti yogera kumbulira ekola constitution ebeera uliriza gw'ogamba tulina gw'ogamba jesi anti constitution ebeeremu kasi olyanga nga nti saakwogera bbiri oluva webuza ekola eri waliwo endala egambibwa ati bagikubaganyako ebirowoozo ng'ekibiina
eyo si yakusatu kati ekibuzo kyenebuza ekola yeriwa debate eno yabadde mu constitution ki singa babaddewo constitution entuufu gye tugoberera kyali badde nti constituency ya nga tunagenda wala kati mwingaba memba ku nsonga emuyamba mutya bannammwe anti bwanika nakugamba wano olulala nti mu bibiina bino kisinzira otuddewa otudde Nateete otudde Mpigi Buwama bwanikaze mu kibiina kya Nuupu omutuula Buwama ndi memba wa parliament nentuula Buwama kakati ate Dani Magiki atula Nateete Edi Mutwe we Nateete Edi Mutwe ayinza okuba nakasero Edi Mutwe ayinza okuba we nakasero amanya ago olwa amanya amala gonna galiko ebigambo bwe bityo gwe nze memba wa parliament owanu ntuula Buwama ekitebe kiririddewo ekitebe kiri nakasero ngamba ekitebe kyammwe anti kiri Kavule naye nze ntuula mu ssaako y'e Buwama kakati bino ebirowoozo bino nkunenyeza bwereere ebirowoozo byange biri eri woyogera eddoboozi ebiwama lituuke Kavule nkugambe amanya Dani Magiki wali amalala awulwakuba ngerabira ago bwe kati batuula wano ku kitebe wenyini bebateesa nabaga nti lumu batuyita mu hoteri baliwandegeya batuyita okusisinkana abakulembeze ba NEC bekibiina abatukulembera NEC ye National Executive Council oba committee beba bakulembera ekibiina tutuuka mu hoteri nali simanyi nti aba-MP mu Nuupu tebabeera ku NEC nali sikimanyi kuba ebibiina constitution ng'egye sigirina naginoonya nembula tugenda okutuuka ku mmeeza nga fe batuuzize nga ndaba layini batwanjulira bano be ba NEC ekyakukwatirakowa obulumi wabujjawo anti bali be bakama bange bebakama banga ati uliza bakama bange bakulu nnyo bawuli anyogera kwa bino bebateeka okubiteeka mu nkola kati emuddengo gamba kyowuli ambuuza bino ebibuuzo singa twabadde ne constitution kyali bakiga nti mukulu Nalukoola baali badde abantu ba Kawempe North beba mukubaganyako ebirowoozo Nalukoola Magala nalabye wamulala bansereko ngeza kukwata amanya Alex abo bonna babadde ndoza 10 oba 8 oba 10 abantu beri Kawempe North wali badde waliwo structures ezilonda kubanga omuntu ekisoka agenda kuweereza bo nawe Kawempe ate be bamumanyi okusinga gwe ku kitebe kakati obuzibu kino ekyakoleddwa newankubadde debate yadde nnungi osobola okulondamu omuntu ate bali gwe batagenda kuwa abalonzi kubanga tewababuuzizza ate be balonda obuyinza bukyali mu balonzi be bakama bo mu kalulu kakati nze tompulira wano nga njogeza amaanyi bakama bange bali kimanya kabonera bebagana bati era tola wano njogera nayo ku radio bwe ntuuka eri mbeera mwetowaze nnyo bali be babosi bange sokwogera amatanda kyobola munvuma eno e Kampala nze ngamba tulidde wentiiseka busesi abali eri nasanze olunaku lw'eggulu ku Uganda House awo nasanzeeko omuloozi mu dduuka erimu ereyayingidde naneyanjulira naga nti aze ndi muloozi w'ekimanya koze nsebo kati nadde nyina kyensasula naga nti asebo tosasula nze genda kusasulira omulimu gw'omutukoledde kati owulira omulimu gwe mukoze nemmwe ab'e Kampala mugera kuvuma bwanika yabaaseka busesi kubanga bakama bange bali eri kakati bakama ba Nalukoola bali Kawempe naye mukulonda kuli saabalabyemu
mu kulonda okulyo kwabaddewo debate yabadde y'amaanyi debate ato nayogedde binoni ayogedde abalwaze bawaga naye nsobola okufuna abagenda okuwaga naye nga si balonzi nimba kuŋŋaanya kyemputegeddemu nti okubona ekkaadi obuyinza kusigala mu bantu bekawempe ebisigala mu bakawempe enkola tebatwala 226 tebakoleremu abanuupu eriweno internal democracy ayo si internal democracy internal democracy olaba ekyo kyakoleddwa ku nuupu gwe baali badde bateekawo okukola ekyo nga tukikola ku level yali badde presidential candidate ali national gwe twali badde tuleetaawo ne tukubaganya ne bakola debate kati we tulina ba presidential candidate batano fa abanuupu kakati be beetaaga debate eri nga gye wagira ne debate eyo eronda ba MP yali badde mu constituency yendaba yebi internal democracy kyategeeza tonzijaako maanyi gange mujje mu bantu ojja mu bantu tujja mu bantu kati wali bakuliza ekibuzo ne baga nti ne mutuula Kawempe Mbogo nalukoola bwali bakubuliza ne baga nti Bwanika oyogera kukiikirira Kawempe omanyiye emiruka emeka kasasi katwala nti bo bababuuza byabwe byennyini omanya tuli emiruka esatu oli mu bantu bo Kawempe Mbogo otudde nalukoola tuli emiruka esatu nga bakubuuza mu kitundu kino bataka ki bomanyi bewebuuziza ng'omala naggala bonga ezo z'ensonga zaabwe enkulu eri abataka kubanga ogenda kukiikirira bo kati eno debate yabadde nga Nalukoola ne banne abagenda okukiikirira Uganda MP akiikirira Uganda naasooka kukiikirira beewaabwe kakati kyevola kiri kyenvuga nti internal democracy kyembadde mbuuza yabuzeemu era bino bye byankontanya ne NUP nagenda ku kitebe kye NUP ekyaffe nensinkana pulezidenti wange ne secretary general nembaga nti tuvudde mu kalu twakamala omwaka mulamba tuzimbe party structure abantu bwozimba party structure zikuyambako okunyweza obukulembeze ate zikuyambako okufuna abakulembeze lwobaagala ani yali amanyi nti wajja kuba olunaku Sekirinya kikafuuwe mukulu Medi mu luzungu bakiyita forbid okuvaayo nga Nalukoola tawangudde ne tukera ku makyawalo nga Nalukoola tawangudde nga abantu b'e Kawempe North bawakanyiza ekitebe kati kiba kigenda kunafuwa nnyo ekitebe kiba kigenda kunafuwa era kyenva mbasaba wakyaliwo akadde ekibiina kyaffe kino wakyaliwo akadde tukkiriziganye ku constitution semateeka w'ekibiina tuwe amatabi g'ekibiina amaanyi tugazimbe tugawa amaanyi muyinza okugamba nti mmwe abantu ba constituency mutuwa abantu babiri kanzije katono bagenda kutandika okuvuma ezange ziyongobera tezagala kulya nafunafu zonna zikoze nedda mulunzi toba na kutya enkoko zo zeetaaga vitamiini owa eva supervit aziyamba okudda mangu engulu n'okufuna amaanyi mu mubiri ne zirya bulungi n'okunywa ekizireetera okukula amangu ez'ennyama ne zigejja ez'amagi ne zikubiikira eva supervit atabulwa mu mazzi ge zinywa akola ne mu bulunzi obulala si mu nkoko zokka eva supervit musange mu eva victory limited ku Genesis Plaza Container Village okuliraana ebiwologoma ne mu maduuka agatunda eby'obulunzi ebisingawo okuva ku 0703 13 89 62 bwetabaawo njawulo tuukirira omusawo w'ebisolo. Omwaka guno mwaka gwa byanjigiriza n'olwekyo omuzadde totangatanga Mount St. Henry's High School Mukono ly'essomero lyokka erisomesa omwana n'afuluma ng'ajjudde empisa okutya Katonda obuyiiya amagezi okweyimirizaawo tutunuulidde nnyo okukyusa mindset y'omwana atuukane n'omutindo gw'ensinga bwe guli kati Mount St. Henry's High School Mukono lisangibwa kilomita 6 ku luguudo oludda e Bugerere abasomesa batendeke basomesa arts ne sciences ssomero lya O ne Elevo lya bawala n'abalenzi
abakozi ab'ekisulo n'abavewaka bonna tubaaniriza. Leeta omwana ku Mount St. Henry's High School Mukono abangulwe ku mutindo. Okumanya ebisingawo noti 784 13 67 11 oba noti 7 noti 8 92 noti 7 ne noti 393 11 44 Mount St. Henry's High School Mukono y'essomero lyokka erigenda okuwa omwana wo ebiseera eby'omu maaso ebitangaavu. Mount St. Henry's High School Mukono, aspiration for excellency. Naye bannange omusajja ono ajja ggwira ddala eddalu atambula yeeyogeza oba yabaaki? Bizibu byerere bwe yagula ettaka endagaano yagitwala mu kkooti ne bagigaana. Lwaki teyagenda mu gavumenti? Mbabuulire weetaaga omutwalo gumu n'ekitundu gwokka okugenda n'owandiisa endagaano olwo nno neeba ng'esobola okukkirizibwa mu mbuga z'amateeka oba mu kkooti. Ate si ndagaano ya ttaka yokka wabula n'endagaano endala gamba ng'ez'obupangisa, ez'emirimu, ez'ababaguzi ebyamaguzi, ez'okuwola ensimbi, ez'abaweebwa tenda kw'ossa n'abo abakola obwa agenti. Dduka mangu ku ttabi ya URA eri kuli okumpi oba batuukirire ku nnamba zaabwe ezitali kusasulira 0800 11 700 oba 0800 21 700. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. Amawulire ku CBS FM 88.8 nga bwe gazigabaawo bwe tugakuwa. The Leadership Code Act requires a leader to specifically declare his income, assets, liabilities after every 2 years. Declare your riches. Gano ge mawulire. Jawuzi bwe tusanze era yunebu bwe tugisaba okuteekateeka emisomo tunyonyola abazadde bategeere kalikulamu eno. Gano ge mawulire. Ebikulu bye tulina okutunulira amafuta nga gasimibwa, obutonde bw'ensi bukuumibwa era ne ssente zikozesebwa ku biki. Amawanga agakyakula bafuna ssente mu mafuta n'ebyobugagga eby'omutaka ne badda mu by'okwejalabya. Abantu ne babeera mu bwavu obuyitirivu. Buli ssaawa tukutuusako amawulire agakakasiddwa okuva mu bitundu eby'enjawulo. Tubagulizeko ku nooti 4 27 29 55 CBS FM ey'obujjajja. Ku mulembe guno abantu bazimba mu ngeri eya sambala n'ebizimbisibwa ebitali bya mutindo by'ebizimbe ebigwa ne bitta abantu buli kaseera. Lweza Clays feffeka abalina ebintu ebigumu okuzaama ebyokuzimbisa n'okusereka ebiva mu bbumba eryaffe eryawano: amategula, max pans, obumooli, partition blocks, floor tiles n'ebirala bingi. Tusange ku Entebbe Road mailo 7 zokka. Essimu noti 779 655 664. Lweza Clays 88 katonyeze 8 CBS FM. Eddakiika zo ziri 19 essaawa y'ontuufu ezakayita ku ssaawa 5. Nyongera kwebaza ku bantu bali ku mukutu guno 8 tuba tusuubira mu 8 katonzi tusuubira honorable Abedi Kawali, retired Major William Kinobe, Kolonel tuba tusuubira honorable Robert Sebunya, Kolonel tuba tusuubira honorable Mpindi Omar, bonna batana bakutuuka kindabikira nti ayinza okubajjamu akyabakutte naye ngaomukulu omusajja omutali enkokoye agiridde wuuno. Honorable tuli ku embeera enkola empya eyazze eyabakukubaganya ebirowoozo bw'ogamba nti bino ebyakoleddwa bakamaabo kyaliwo ekikolwa mu constituency nenkokikolako nti emanyiyo kwanza embeera magaali kati emanyiyo bayita waliwo awempa embogo bingi biri ebitundu bingi ate awo wafuga nnyo politics waawo kawempa embogo woyogera awo kakati ng'ogamba tindaba eyo ebintu enkola ennuŋŋamu yali badde nti abalonzi bananyini kitundu babalese wabweru bakubaganya ebirowoozo n'abagenda bakiikirira. Kino kyakoleddwa ku kitebe bw'ogamba Abedi Bwanika nti abakama abo be balonze. Kati olya kirala kye bakoze ekyewuunyisa debate bwe yawedde ne bagaa nti tujja babuulira results byabakama ategese akalulu n'avuga nti ate nja kubabuulira results mu nnaku 7 ezo ziba zikyali results ziri. Kiba kitegeeza nti bwe bamaze okukubaganya bino ebirowoozo by'omwalabi bo abakulembeze ne bagenda ne balonda owaabwe na zino nti kino kye mugamba kino ekya debate kiba kitegeeza nti tekirina kye kyakoze ku muntu gwe bayagadde okulonda. Twatuloza entandikwa y'ebyobufuzi bitufunye essuula empya. Debate awali abantu abangi sebo gw'otambudde amawanga mangi nkumanyi kusanga mu bifo bingi. Trump olumala bw'ati ne Biden results zaaba zafulumiddewo dda bagati Trump yasize, Biden yasize, kwene nsula yasize. Tuga nti ate mukomeewo
mukomewo kibategeza nti waliwo omukulu atambula ne listi y'aba candidate kino kya debate abadde abawa mwe mulowooze nti nammwe public mwe muli mu balonda naye temuliimu kakati ekya debate sikiganye nenze level ya debate kweteeka okubeera ku presidential candidate ku kitebe abaka parliament debates bazikolere mu constituency babuza abalonzi abalonzi bo bababuuza nalukoolo osulawa mukawembe omukulu logo wano guli luddawa kuba bikutegeeza ebintu bingi tekyova olaba nti bwe bamaze okugaba kaadi sekaisira mukulumba abeerawa kulumba abeerawa nga tumanyise kulumba twali muyembe kakati kyobola nti bwe bamaze okugaba kaadi kakati mu weekend wakafubulukainoza abakandidate bababiri kuba abadde wali batandise okuwanikayo ebipande ekiraga nti abantu bawakanya gwe babawadde nyalabyeko n'omu gwe bawadde ng'ayadde mu katale nga naye mpulira ebibuuzo bye bamubuuza biringanga ebiwakanya so nebyo ebibuuzo bye badde bamubuuza baali byebuuliza wali mu debate bo n'abaddamu naye kakati bamulekedde obuzibu okuddamu ebibuuzo byalizeemu mu debate bwenveeyo nenzikirira ku kino kati kyewambuza ekirala kye bayita protest vote akalulu ka 2021 Buganda ne Busoga bakuba akalulu kosobola okuyita protest vote ekitegeeza kyekyo akawakanya bawakanya gavumenti mu kuba akalulu kaabwe olw'obutalaba service delivery tebafuna ne basalawo ne bakuba akalulu ne bakawa opposition naye gwe ekibiina ekyoposition tosobola kukuba protest vote ekyo nekiriyo yanti toyina ekibiina toyina bwoga nti tugeze mu protest vote gwe ekibiina abantu b'ekitundu be basobola oga nti ffe tugenda mu protest vote si kibiina okuva tetwava mu kalulu nkugaye nti nagenyiwalako ku kitebe nembaga nti tuzimbe amatabi twawangula district 10 ku district 12 eza Busoga ffe twaziwangula ne tuwangula Buganda kumpi yonna twagiwangula mu kalulu kuwa presidenti nembaga nti ebyo tuba tusooka tutambuza amatabi na buli kati ekibiina kyange tekirina matabi eyawakanyiza ddala okuzimba amatabi ye Secretary General ayitibwa David Luwongoya soogera bye baŋŋamba nayogera naye emirundi ebiri n'akiwakanya nga yeekwasa akawaayiro kano aka constitution ne muga nti atukozese eri enkadde gye tuba tutuuma nti ye constitution tuzimbe okuva lwe twava mu kalulu kati myaka 4 tewaliiwo kiraga nti ekibiina kyaffe kyeyongeddeyo mu kuzimba oba mu kunyikiza ekyali ekibiina kyo kiki kyali olunaku lwe nakivaamu nja kulangirira bwe mba nfuluma olowooza soogera nja kwogera bulungi nnyo nti bannange nga bwe nali nyingira nayogera nja kulangirira bulungi ensi etegeere era nina ensonga zange 10 nkyaziwandiika bulungi kuba nabagambako 3 nja kuwandiika ekiwandiiko kyange kirimu ensonga 10 kivudde mu kibiina ezinzijayo nja kuzoogera oli mukulu yange ofuluma buzabuza myezi ibi batuteekako obutesi mateeka obuzabuza myezi hati amateeka gankugira aga parliament hati eri nkugira nti tosala bbanga kyobola nze ennaku zino ndi kubeeri e Masaka nkola birimo gyabwe kuba be banonda bebantu era nja kubabuuza ekibiina kyesobola kubabuuza nti nyingire kyekya yero nebiri ebirala nja kubabuuza tukole tutya kati akaseera ako kajja naye mbadde nkutegeeza kino kye bayita protest vote gibula myezi era aba Masaka bakimanyi ntambula mbabuulire ntambula mbabuulire tujja kukkiriziganya tugirewa oli musajja mukulu ndi musajja mukulu sebwana tosobola tuga nti ogenda mu kye bayita protest vote
ekyo kyekiriyo tekiriyo kiba kitegeeza nti owerekedde actually kino abantu bwe mukiwulira kino kyeboogera bano nti bali protest vote bali mu kutudyekadyeka bawerekere NRM mu buwanguzi bwabwe. Protest vote ogenda kukola kiki? Tewazimba, tozimbye party structures, toyina kyokoze. Kiba kitegeeza bw'ogamba ekigambo gwe patent ogenda mu protest vote, kiba kitegeeza nti ogenza owanisa emikono. Tetugendangako mu kalulu ng'atukulembedde akkiriza nti bamuwangudde nga kano. Kasise nawulidde ekigambo kye bayita protest vote. Ngenze mpanise nti bampangudde. Tozimbyeyo structure nemu. Mukulu Medi bino bye bikola akalulu okusobola okukasinga. Honorable Masasi Mpuuga Nsamba yatuyita emyaka kati 2 egiyise n'atusaba ne president waffe nayo kibira bonna gaffe tulina abeebiina bonna abo opposition tutereeza amateeka g'ebyokulonda. Abawakanya ekyo mu bibiina bali babiri bokka, ekibiina ky'NRM n'ekya NUP. Kakati bagenda mu protest vote ngaddemu okawuli abawakanya okutereeza amateeka g'ebyokulonda bali babiri. Niye munyonyo naliyo tewaliwo nga Honorable Masasi Mpuuga ayogera n'omukulu mukama we yaliwo yaliwo n'awa speech bwe yamala n'afulumya ekiwandiiko era kiri ku mutima gwagwe naga nti ebyo byokukyusa amateeka g'ebyokulonda tebyeta. Honorable Masasi Mpuuga agamba bw'ati agati akalulu kano okusobola okukajjamu bye twetaaga results ezivudde mu Kaluli district tuzirangire ku district ez'obwa president kigweraawo. Ekyo kirimu kabiiki ako kowuliramu. Honorable Masasi Mpuuga agamba nti results zino ez'oku polling station zibeere transmitted zisikwe bazisindike ku mitimbagano. Ekyo ekisindikiddwa ku mitimbagano mukulu Medi okimanyi ndioba tokyasobola kijjayo. Bwanika aleme kugaa nti ate results zageza okutuuka e Kampala nga tezitegeerekeka. Honorable Masasi Mpuuga agamba tukyuse mu constitution enfuga y'obwobufuzi yatuyita governance tuleete proportional representation. Ekibiina kyange kyafuna obululu 3.5 Honorable Kyagulanyi bwe yafuna nti kakati batuwe ba member of parliament okusinziira ku bululu obwo buleme kufa togge. Ekyo kirimu kabiiki kakati bw'omala okusooka ali baali batuga nti tebagenda kubeera mu kalulu bazzemu otugamba nti bagenda kubeera mu kalulu nga boogera ekigambo protest vote. Protest vote ogenda gigenda mwotya nga bino bire ebikulu oganye okubikwatako oganye okubitereeza bye bikulu nebwo otugamba nti ogenda mu protest vote yagala abantu bakuba akalulu. Protest vote kyalibadde kiga nti abantu temugenda mu kalulu kyekyalibadde kitegeeza nti abantu temugenda mu kalulu kubanga ebinakavamu tetubitegeera. Negwe otugamba tugenze mu kalulu naye okayita protest. Nalabye mukulu Medi ebyange ntera byogera misana ekirungi tewali kyenjogera Katonda n'atanyamba ne kituukirira abantu ne bajjukira. Nalabye ab'ekibiina kyange aba NUP nga bapaladinze abaana bambadde engoye mmyufu ovule mmyufu n'engatto zaabadde za kikusukusi zonna nga zifaanagana nga bayimba ennyimba z'amagye ng'era ne pulezidenti w'ekibiina ayimiridde wali neewunyiza kwabaddeko omu kamanda omu naye ng'ayambadde ovulo ya white. Kaakati mumpulirize buli eyabadde mu kifo ekyo nammwe abalina abaana akakodyo nzize nga mbabuulira lwakuba ebyange mulwawo okubitegeera kaabadde kakuŋŋaanya be banaakwata. Awo bwalabye bonna bagenda kubakwata. Eyakikoze nanyini kyo nanyini project ye Davis Lois Rubongoya yedi ezo ze project ze abaana baffe bonna baba kuŋŋaanyiza era ebifaananyi byabwe bitekwa kuba kakati nga biri eri mu intelligence. Bavunaana ki bagenda bavunaana ki ate abaluli bavunaana ki tukyalina abaana mu makomera. Abaana abo mukulu Medi lwakuba nti oluusi tetwagala radio yaffe okufuuka nnyo nti egenda nnyo naye singa oyitako omukomu kwaba abaana be bakwata bajja kubuulira nti nga tebannatukwata waliwo yatukubira amasimu
waliwo yatukyalira ewaka naali awo ku kitebe nalabye balaganga bakutteyo omusirikale omu nsibayo bwabyetegereza nti yabadde ayingidde mu mission nenendaba Lubongo yanga amukugira bulungi ne kadi nesimu nagimuddiza nakakasa nti afuluma na ebintu bino musana mbyetegereze buli mwana yenna munkulize mu abaana bafa abanno bebatadde mu kupaledi ne mwambala ebyo ovule myofu ne muteekamu engato yazibagulidde simumanyi nalabye engato mwiraze ezimu ne babayimbisa ennyimba ez'abasirikale bulijjo badde banoonya bantu nga oluyimba toluyimbanga nako wateekako buteesi kakofiya nekikukwasa ate kakati Lubongo yabakkirizisizza abatadde ku paledi mwenna abajjeyo gye muli abatadde ku paledi bagenda kubakwata nga nsene nedda twagendaga ku muti gw'emmwanyi n'ogusulika bwoti n'ogukuba wansi olinajja n'alondalonda buloozirozi naye ekyanneewunyisizza mwabo bonna ababadde mugwe neewunyizaamu yokka ye Nyanzi mukulu Nyanzi manyi ompuliriza kankwogereko abaana abo benalabye 8 ku 10 ku baana bemukozesa baana ba Buganda na Busoga 8 ku 10 botunulira amanya gamu mukulu Nyanzi oyagala kuntegeeza nti ekyakoleddwa ku lunaku olwo David Lewis Lubongo yatokimanyi kati kubona yogera ku wani ku Nyanzi Lubongo ndi kati ndi ku Nyanzi Lubongo yakuli ku mutu ndi ku Nyanzi ati Lubongo ya Nyanzi yabaddewo wali tosagasagana woliwe watuufu 88 katonyeze 8 sagasagana woliwe watuufu 88 eddakiika zino ziri 33 tubali ku ebyo byonna naye waliwo ate sinongoseza waliwo embeera y'okutereeza enkalala Uganda ebitali bya bulijjo tubezi biometrico naye tubezi ziri physical waliwo ziri mu kitabo waliwo enkalala eziri mu bitabo ate naku zino ensi yakyuka niba tulina visa nga bakwata eriiso Mafunzo wote kujibwa lwa immigration oyingira biometric tunaza mirundi ebiri wano mu Uganda tulina ziri mu kitabo tulina ate nezibatujjako ebigalo n'amaaso Honorable Masasi Mpuga tunazikosa TS ezimu kunongosereza zayagala okuteeka mu parliament gyatanafuna mwaganya yagamba tubeere n'olukalala lumu tulina 2 anti bw'obeera n'enkalala 2 kitegeeza nti okubba obululu kutandikira awo kubanga gwe mukulu Medi ebiri ku kompyuta tobimanyi twagala olukala gavumenti bwegamba electoral commission bwegamba tubeere n'olukalala lwa hard copy lwa mpapula lubeere lwa mpapula naye tugaa nti akati omu ate mu kyuma mukulu Medi oteebereza otya omuntu nti ate mu kyuma taliimu nga oziise biometric kigenderere kino kiba kigendereddwa kubba obulwe batyo batandika okubba abantu bayeyeza ebintu naye bannange big extra Big Extra Booster akola omulimu gwa ttendo mu kukuza amangu n'okulabirira obulungi bye tulunda nga tebirwala ne bifuna ennyama yeegasanga byeyagaza w'olundira tewawunya wamma n'ofuna amagoba 10 ku 10 abalunzi b'enkoko ndooza mukyerabiddeko kati nno buli lw'otabula emmere gy'oliisa kakasa nti otabudde mu Big Extra Booster paketi 2 mu kilo 10 ate oba ne bw'oba otaddemu akalungo konna musange mu Container Village ku Juba Plaza edduuka namba B008 oba mu maduuka g'ebyobulunzi essimu 0755 3 Big Extra Booster yeyeka.
Toddamu kutambula kibuga kyonna ng'onoonya furniture ow'omulembe. Jangu ku Desi Business Systems wane Mengo mu Kabakanjagala. Balina buli kalonda wa furniture yenna, executive chairs ne desks, entebe za conference ko n'emmeeza zaakwo, dining sets, sofa sets eza fabric ne leather, ebitanda eby'omulembe, emifaliso n'entebe ezeeyambisibwa mu orthopedic, wardrobes, filing cabinets, workstations, entebe z'oku reception n'emmeeza. Desi Business Systems basangibwa okumpi ne Bulange ewa Kisingiri ku Nfudu. Bakyalireko ku showroom yabwe olwaleero olabe buli kalonda yina gwe balina. Essimu 0772 694 434. Lowooza ku musingi gwowadde omwana wo mu byenjigiriza. Mityana Standard SS Kagavu litambulira ku curriculum empya. Abayizi b'eriisaako mibuuzo bya siniya ey'okunana ey'omukaaga balina science lab k'okomya amaaso, library ya mutindo nnyo, batendeka n'amasomo ag'ebyemikono omuli okutunga, okufumba, obulimi n'obulunzi, ate bwe gutuuka ku by'emizannyo ne MDD, ebisulo n'endya byonna matabuta. Okuwandiika abayizi kugenda mu maaso ku ssomero n'ebisale bisoboka. Essimu noti 753 88 noti 3 oba noti 772 85 28 58 ye Mityana Standard SS Kagavu ku luguudo lw'Emityana. Erigwa alina ekirooto ky'okweyongerayo mu kusoma ebyobulamu kankwanjulire Victoria School of Nursing and Midwifery. Twewaayo eri ebyenjigiriza eby'omutindo era tukuteekateeka okuba omusukkulumu mu byobulamu. Tusomesa certificate mu nursing, certificate mu midwifery, buli emu ya myaka 2 n'ekitundu gyokka. Tusange mu kibuga Lira ku ploti 79 Boroboro Road oba genda ku ofiisi yaffe ey'e Kampala ku ssundiro ly'amafuta erya Petro Kampala Road okuliraana United Bank of Africa oba ku Pulse Beauty Point JB Mall ku kizimbe kya Stanbic ewandegeya Nkinzi Street ku Bombo Road. Okwewandiisa kugenda mu maaso era tulungamizibwa Uganda Nurses and Midwives Examination Board n'ekitongole ky'ebyenjigiriza n'emizannyo. Tukubire ku noti 772 893. Victoria School of Nursing and Midwifery, building reliable workforce for health. Eddakiika zino ziri 23 zibulayo ku essaawa 6. Tukwanjulira abajjanjaba omugongo. Abantu baffe mwe tubategeeza nti tuleese enzijanjaba empya ey'omulembe, ejjanjaba eri abalwadde b'omugongo, amagumba discs gaseeseetuka ne ganyiga nerves ebinywa, omugongo gukuluma bambi. Jangu ojjanjabwe owone, ojja kufuna gyoyita therapy treatment, tujja kukolako massage oterere bulungi, tujjanjabira n'awako tukubira ku ssimu. Niye Kampala kwata oluguudo lugende Bombo. Tuuke Kawembe ku 5 kulina na Equity Bank. Ojja kulaba abajjanjabi emigongo giwonera ddala ku ssente entono. Tuli ku ssimu 0751 19 3300 oba 0764 51 58 Salaka Stress. Abantu bank eyitibwa DFC Bank. Bukyalina mawanta banagenda ku ssomero jja kuwaka mane $2,500 nga sawa 2 zokka kabawaddeko ku ssimu yo. Tukayita Express Mobile tujja kuzikuwa yangu waffe mu katugalo 6.5 bank ekyali nzigula eyitibwa DFC Bank. Yangu osaleka stress ka school fees sa stress ne DFC loans back to school kibagamba yangu bajja kutegeeza kulaba nti ajudde ebirungo omuli vitamin A, vitamin D, vitamin E ne B12 kwamanyi kuyita mu lunaku. Abaana mbawe prostate margarine bawonera omugaati ate nkola bulungi bakole bulungi. Ate otya gwe nti ajja kuwona n'omutima gwo amasavu matono tukya mu mutima gwo mukumanga mulamu. Saa zigenda kukola 6 abaana mbawe prostate siga tumya omugaati. Prostate ali mbipimo byosobola grams 2.5 half kilograms 5 ne kilo sako n'akaleka bucket wagenda kusika chapati oba amandazi okufumba amandazi. Prostate asenga amaduuka gonna ne supermarket ennene mu ggwanga. Abe tumalize ne tuyina registrars 2 emu eri biometric ya science endala ya kitabo. Sabo joli abalemu wano sina wala olabye Osabusu Pugo yatukulembedde mu kigambo kya reforms. Yabuuzizza Honorable Mao minisita wa justice ng'amubuuza ku register B ene ya computer biometric nene ey'olupapula mwagala tukozeseeko eriwa
kuba tuteeka kukozeseemu kino tuzenga tukigamba bannaffe ennaku zino ngena nempulira mukulu atukulembera leader of opposition nga atukulembedde mu nkaayana zino ez'enkalala abadiso abaki ebiri ku nkalala eri naye nga tinga tetukyusizza mu mateeka agatereza enkalala zino agatereza ebyokulonda akalulu bakabba obudde nga bukyali bannaffe ensonga ne bagaana ogitegeera ate bagira bakakati kati bw'omala ng'otugaa nti ate ogenda mu protest vote obanga President Museveni ebyakalulu kano okkiriza yabitegeka omusuubira nti bonogenda mu protest vote atasobola kulangirira kiki kyennyini kyogenda okujjamu mweno protest vote kyetwagala okutegeera abalonzi bakole batya ku nkala zino ebbiri olwa sayansi n'olwekitabo ffe tugamba gavumenti eveeyo ekkirize tubeere n'olukalala olwo bwe luba luno olwa biometric omuntu atalina kigalo alina eriiso tekinologi waali bw'otunula mu kamera bwoti n'eriiso lyo litegeera nti gwe bwanika naye okubeera n'enkalala bbiri twamala okulonda emyaka 5 yes ekyo kibalemye okutuusa mu palamenti ati kino twalituuza nti bannaffe bagenda kukwatagana naffe twakireeta myaka 2 egiyise bino ebirowoozo bya myaka 2 ekibiina kyaffe lwaki njogera ku kibiina kyaffe ekya nuupu be balida b'opposition luli yali FDC kati nuupu kyeganye opposition yonna kumpi oba oginafuyiza tewabeerangayo mulembe nga tulina ekibiina ekyopposition ekigaa nti okukyusa okutereeza amateeka g'ebyokulonda tekyetaagisa gwe gunogoka eno yereva kwe tuli kweka kakati tubuuza mbadde mbuuza abalonzi bakole batya bagumire ku ki abalonzi lwakuba ebyange bibeeramu ebikambwe kakambi sebo kamba bulire ki amanya nzagi makolo kava munayeba bedi mulamusiza manya abantu mu budde bungi obujja okwanukula n'okujeregana naye tetujja kutya ekisookera ddala mwami Medi Nsereko tulina omwogezi wa NUP omutongole gwe bayita mukulu Rubongoya tujja kusaba tibwaba bawo ensonga za NUP bamuyite yayogerera ekibiina ekokubiri nti mukulu wa bedi buli lwajjawo abeera ku sekuritale geno abeera ku nuupu olwaleero nja kadde nsuubira bedi okutubuulira buli lwabaddawo abadde atugamba NUP promotinga bisiyaga babisiyaga kati ripooti eyafulumye nga boogera ku ssente z'ebisiyaga baayogedde balala abazifuna takyogedde ekyo kale kankireke naye ekisinze okunnuma abedi mu mutima gwakimanyi titakyali wa nuupu era agamba sigaze emyezi mitono nnyo afulume oyo aba tateekeddwa kutuwa hadiisi ya nuupu abalina otuwa hadiisi za nuupu weziri ekyokusatu ku nsonga y'okulonda kwekawempe prosesi eyakoleddwa eyo gyagamba mbu abantu mugende wansi mukole akamyufu wansi ku gurawundi eyo prosesi nuupu ekyagyeyowaziza ekyo kwe kuddira tubenaaleka okuyingira mu kamyufu k'ekibiina bakwekekima omuntu gwe baagala abantu bababuuziza ebibuuzo nuupu n'esindika abantu ku gurawundi mukyama tiimu ne zibuuza abataka b'okukyalo era nabo baleeta lipooti ekyo nakyo ne kiggwa naye olw'okuba takyali mu kibiina ebyo tabimanyi n'olwekyo mukulu wa bebize ndowooza mu nkola ey'obugunjufu ensonga za nuupu nga bwe wasalawo zirekere bannannyinizo makolo protest vote kyenjagala kyo protest vote okiŋŋamba nnyo njagala nkiwulire ekitegereerero vote ekitutwala mu protest vote kwe kulonda akalulu tugugubire basi nga tugamba lwaki tekalangiririrwa wano tukusinga okusinga emikono abonini babebi batugamba muziza okuteeka ku mwanya abanuupu mukoze muti mufulumye palamenti kati baagala bagambe muzize n'akalulu munabukompereiningirawa protest vote nuupu yeyagirese era yemanyi programu yayo mugirekere nuupu naye mumutegedde bulungi kyayogera ku protest vote waliwo akitegedde akitegedde nzina njaga kutegeera agaye kuguba
Hello. Ali kusimu nange yogera. Sero kueleza Bwanga Uganda mwami Medi Sereko Sesiba. Hata jona timogezi wa Honorable Minister Princess Francis Nabuganga. Esimu yitanga mungu yogera mungu. Wala rukuletera okuleta omukulu Honorable Bedi Wanika. Sebo bado isewa. Era ensonga zinyonyodde. Kawempe nkwata kukulendi ku mutima kubansula mu Kawempe. Ekisokera ddala bannakawempe okuluno yesaawa twesalyewo. Era kinneewunyisa oli bw'agamba nti kakati ekibiina kya Nuupu kitegeera era Bedi Wanika annyonnyodde bulungi. 2021 atutiikingisa ambuleera tiikinga ambuleera. Nga 2016 batukola tiikinga ekisumuluzo. Ku ssaawa eno bannakawempe beetegeerera. Era essaawa eno bafutusojja mwabalabye we balina okugwa. Futusojja munnaabwe gwe babasiba naye tebamuwadde kaadi ne baddira omusajja munnabateekera akayingira myezi 3 kati yabali ategeerera ekibiina. Bannakawempe tebagenda kugaa nti kati Nuupu ye bategeerera bannakawempe tebagenda kwesalyo kyamami Medi kyannaku nnyo kyannaku ddala okuddira abaana baffe wano mu Buganda ne mbambaza ovolo ne mbambaza engatte ezifaanana ez'amagye ne badda mu kuyimba ennyimba z'amagye. Ebyo bikolebwa mu nsi ki ne mu Amerika gye batendaddemu. Hello. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam sebo. Mwali mu Musa Lutaya mpanga bro. Musa mwali muje bali ko sebo. Mukizi okugala ku byobufuzi. Mwali. Akisebo. Mukizi okugala ku byobufuzi. Njogera bwenti. Gwabera mimbali atenga. Izo kogera ko sebo. Kati nsobola na Uganda bonna. Bafuuka omuntu omu. Baleta omuntu omu aberenga yesimbawo President Museveni ne bana G10 bajja tukuba tabane bwerere baleta omuntu omu yekabe kati. Hello. Mwami Medi ngula musiza munange. Sebo bali kuuliza munange. Amanya yanza promota tamale. Mwami Medi nkalolizibwa nnyo okudda mu bantu b'ensuubira nti balina experience mu byobufuzi. Serwako newunya nnyo mwami Abedi Bwanika ne programu ya ffeno okubanga gyonona tusaba tuyiteyo ko mu fumbiro tusaba mu kibiina kya Nuupu tuyiteyo obadde oteesa fumbiro nze kinanditeeseza bitwogeddeko bisina tumwogeddeko njagala kuwabulamu omwami Abedi Bwanika okumugamba ebigambo bino nti essaawa zino walangirira nti ebikolwa by'okola n'ekibiina kyo agambye ekibiina kivuddemu kanzire katiye bali katumusibe kanzire ku protest vote kitegeeza ki tulonze ku bululu tugamba nti buno bwa mirembe tukuliriza ku bantu bannange mulonde tukume emirembe tugeza okulaba bululu bweyongera tusaba essaawa zino protest vote bwe tunaamaliriza okulonda kitegeeza ki ekyo protest vote kukuuma kalulu wennyini awo batuwe paka protest vote kyekubabe tongenda lesembayo mwami Medi tusaba abakakiiko k'ebyokulonda mwami Bwanika ne banno tuleeteyo ekiteeso mu paalamenti kati nkutuma obuyinza obugendeza ku Museveni amayinja yalonda byabakama yalonda abalamuzi tutuuse ku ekisensi ate mwami Bwanika ate balumba Kyagulanyi ebyo byonna tebasuula biteesaako promota tamatuya kusema kadi enoleta bino abantu bagudde kizibu. Lweza Clays feffeka abalina ebintu ebigumu okuzaama ebyokuzimbisa n'okusereka ebiva mu bbumba eryaffe eryawano amategula max pans obumooli partition blocks floor tiles n'ebirala bingi tusange ku Entebbe road mailo 7 zokka essimu noti 779 655 664 Lweza Clays. mukaweefube w'okusembeza ebyobujjanjabi mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka Foundation etuuse mu ssaza lye Ssingo mutubeerebere mu health campaign okuva nga 11 ne 12 March 2025 mu kisaawe ky'essaza Emityana. N'olwekyo abantu ba Ssaabasajja mu ssaza lye Ssingo mwenyigire mu lusiisira luno mujje tubajjanjabe tutandika ku makya okutuusiza ddala olw'eggulu nga tukebera n'okujjanjaba abantu ba Ssaabasajja Kabaka ku bwereere. Tujja kukebera amaaso amannyo endabirira y'abakyala ab'embuto okwekebeza omusaayi endwadde ez'abaana tujja kukebera
okukebera akafuba nalubiri kokolo amagumba n'endwadde endala nnyingi nnyo okumanya ebisingawo kuba noti 7 noti 9 678 noti 6 oba noti 775 nyamusanvu 38 6 jangu ofune obujjanjabi obw'omulembe tosomoozebwa ndwadde n'obeereyo n'osirika tubeere mu health campaign ku ssaza essingo nga 11-12 March 2025 mu kisaawe ky'essaza Emitiana biwagiddwa minisitule by'obulamu mu bwakabaka bwa Buganda minisitule by'obulamu eya Uganda Diamond Trust Bank Buganda Kombucha I&M Bank n'Aga Khan University Hospital. Ekyobugagga ekyensiba omuzadde kyolikera omwana kumusomesa twogera ku Standard College Nsanyi ku luguudo oludde Masaka ssomero lya Kisulu n'abave waka bawala n'abalenzi okuva ku siniya esooka okutuuka ku y'omukaaga basomesa arts ne sciences computer library ne laboratory bijjudde ate nga bafaayo nnyo eri ebitone by'abaana ekifo kigazi ebisulo birungi abaana balya bulungi ebyokwerinda gguluggulu ate bwe kituuka ku mutindo gw'ebyensoma baalaze wala ebiseera ebisoboka ow'ekisulo mitwalo 65 ate owadde mitwalo 35 gyokka twala omwana kati omuwandiise ku Standard College Nsanji oviramu ku stage y'Ensanji n'ogoberera obupande essimu noti 7 noti 2 nkaaga 92 2 oba noti 772 nkaaga 92 2 Standard College Nsanji continuous improvement. Abalunzi b'enkoko tubeebaza naye amagoba temufuna matono nnyo olw'obuseere bw'emmere y'enkoko kati okufunamu nkwanjulira akalungo masala broiler concentrate kali mu bbeeyi nsaamusaamu ng'ate kakuza mangu enkoko ate nga n'omutindo gwa waggulu ddala omwezi gumu enkoko ng'otwala mu katale gwe toyagala nkoko efuna omuwulo ogwegasa mu kiseera ekitono bwe kityo abasuubuzi masala broiler concentrate mumusange ku Container Village Juba Plaza room B008 ate gw'omulunzi masala broiler concentrate musange mu maduuka gonna ageesigika agatunda eby'obulunzi wonna mu ggwanga ebisingawo okuva ku 0753556372 buli lw'oliisa enkoko emmere nga ya buseere kisala magoba ago n'olwekyo weekwate masala broiler concentrate. 88 katonyeze 8 CBS FM nkwebaza okuba nkyali ku mukutu guno ali kusimalo weebale kuweereza siriya medisereko sebuli babannange ani ono ssebo nze ekiyimba tono weerambu ku mwalo bukakkatene ewaffe Masaka ndabira omukulu oyo azajja okutuleetera omugalatiya wangitaata ndabira omukulu oli omukulu oli Kyalongo Kimera ali bukakkata taalo mu Kimera mundabire ali mu kuzimba Kimera sike wali eri ku nnya ali mu kuzimba Kimera sitaawo tudde ku palamenti yaffe kaakati nze ngenda sooka okwebaza omugalatiya singa abadde kumpi mbadde ngenda muwa n'ennyondo ffe muvubuka tugiyita nnyondo kubanga omugalatiya ajja n'ayogera ekituufu mu byobufuzi abantu abasinga obungi batukweka ne boogera ebirungi ng'ate n'ebibija ebiri naye omugalatiya najja n'akugamba nti bano bafutusoda babadde bakozeseza paaleedi nti bagenda bakwata kati gwe munnayuganda ali eyo ng'ogamba mbw ataalimba mwabo wennyini mwabaddemu abaana baabwe mwabaddemu baganda baabwe n'olw'ensonga eyo bannayuganda tulabuke n'ekirala mwami mugalatiya nze nkwebaza nnyo kubanga nze we naakula njagala mbeerenga gwe kuba iza mukula manje nyo taata ani ono nze mwoyo gwa ggwanga Seremba Kimu osinzidde wakati taata ndi wanuupu omukulembeze ekyagulanyi Ssentamu ssebo galawo kanzigalewo ssebo Juma Kiseeyeye ssebo kwali naye ekisooka kya byonna tukkirize tugaane bwanika ekirungi olangiridde nti obudde mu nuupu naye lwakuba ne nuupu yali yakkoowa dda ng'olinza ekisanja kigweko tayimu etuuke weegobe ate ekibwanika njagala nnyo CBS mu bulamu bwange ekyasinza okukyagala bwe neetwala niye bwoddange ekimanya akabonero ak'ekibwanika n'owangulayo akalulu siriddamu kuba ku CBS nze nkyeyamye okyeyamye yeyamye ogaye nti owedde hello Medi nkwebaza okutuwa naffe kumwaganya kulaba nga tondula ku pulogulamu ere naye nze mufunze nja kusooka okwebaza omukulu yali mu studio eti nga nayogedde erimu ebisemba nga ziri wakyoya kumwebaza eyo nkola ya Buganda anti ekibiina kyammwe kivuddemu nze siri wa nuupu ndi wa Democratic Party nate oyo nuupu yamuwa ebirungi byalina
agenze n'agamba n'avumira ovulo zino emyufu ze bayambala ng'efaananyi bino 5 ebya Betty Wanika ngalimu agamba abayambadde si abayambala abayambadde ati ye naye obulo yazirimuko agenze n'agamba ku nkola embi yakoleddwamu oba gye bakozeemu ya mukulu luyimbaali ye ku yiye yali etya kubona ye bajja buzini bagamba nange ate kamanya kabonera tubawadde ondi ye ne yesimbawo n'awangula ku kadi ya manvuuli ate bagamba nti enkola yabadde mbi ate ngate yo yabadde nnungi ku mupesa ogwo ate kyayogera kuolo mama wikali sokeza ngamba mukulu abeetu tubasajja baganda tulima wano tusimengako omusajja akedde enkya akuwadde tikiti yekakamanya kabonero ofuse mop akolere kakiiko kwoli ate walogamba nno mubiri mukulu wa Betty Wanika zimazimaliza mesa mukulu wa Betty Wanika oli wa DA ogamba tuli wa Nuupu tulijama kukitebe gwe amanyi gateke ku DA yo ne mwami no tekaba kwe kumalikola ebyabwe ekati wa DP okayana ki hello telefone salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh salam sebo Semunja umaru Semunja agamba ki omulodi mwali kumedi olwaleero ekizibu kye tulina mu ggwanga bwe butabeera ekimu nange nnyo ebintu byezikizigana Betty Wanika Dr. Kano Kizza Besigye yali ayagala ngaalabye sibula sebo mbeyanziza abakubi amasimu n'abatuwuliriza manyi nti muli Nkulumedi programu yeeno nali nakeberanga ku mitimbagano eri nga esinga okuwulizibwa mu ggwanga lyonna era sirowooza ndikyali kivuddewo kati abasinga abakuliza ekinewunyisizza mu bantu ab'amasimu naddala aba Nuupu Makolo Kavuma wadde ono mulala bayani eriwawe erinnyaawe promota tamale obabuuzizza protest vote kyekiki bonna batankana bagawulyaga ndi kuyimirira ku kabokisi n'otavaako eyo si protest vote abakulu abano mukulu Makolo Kavuma Nuupu nakusookayo mukulu Lubakyoya nze tebampa buwikaadi kinakyo nzije nkibabuulira nze ndi ku mayinja amatofaali agazimba Nuupu tebampa buwinti bampitanga mmwe bebabayita abalala miitingi nze nazikyeyalinganga yatwala mukulu Sentamu Kyagulanyi Arua nze nagikyeyalinga sente nyingi ezisemba yawe ezakozesebwa Kasiyano Waduli odogiyajja obukulembeze ffe twateekamu ffe twagukola kati tompita wano wakukubo nzisiri wakukubo mubampa buwikaadi ng'olimpiki ati gwe babuuze lwaki banteeka mpiki ndi buwama gye ntuula gwe tobamanyi gwe tobamanyi tova Luweero tobamanyi abalwanira ddala e Luweero nga abamu State House tasala kati ffe tuli mu kibinja ekyo ekyabalwanyi bali bennyini oligino nga tutuula buwama waliwo abali ewandege Dani Magikimba abafaana bwe bati mbabuulidde sebo nga mmaliriza nkiddamu mukulu Makolo Kavuma toyinaamu mutabaniwo ku baana be nalabye bayimiriza wali batadde mu ovulo babambaziza engato babakwase security etandika okubakwata abo baana b'abantu bemwagala okukwata mu makomera ogwo mulimu gwa Davis Rubongoya omusirikale tetusobola kukkiriza nga baana baffe ab'ebitundu bagenda mubawaayo babakwate mubwanika ngenda kutunula butunuzi bano baana b'abantu mukulu gwenvunaana awe nnyo ye mukulu Nyanzi wabadde mugezi Nyanzi gwe n'oyambalawo vulonjeru oyawukaneko kubali be banaakwata oyawukaneko nabo mwakikoze mukigenderedde nenze ndabula abavuuka abaffe temwetaba mu bintu bifaanana bwe bityo temwetaba eno gavumenti y'abasirikale y'abajaasi y'abalwebbo nga bwe baabakwata luli
abe tukyabona nabo okubajjayo kakati ate mwagala bongereyo abalambo fe babwanika tubatunulire tusirike busirisa tetugenda kusirika busirisi bino byonna tuzze tubagamba bikulu nnyo singa mubiwuliriza ne tutereeza ekibiina singa mubiwuliriza nze nja kufuluma ku kiseera kyange nga neyagalire n'ekibiina mwe nateeka amaanyi gange ne bwemba mukivuddemu ndi waddembo kyogerako nga nakirekamu amaanyi gange kiina ekibiina kya nuupu dipi sigirekangawo agati kavule